Amatugo ompulirize bulungi. Basebo ne banyabo erinnya lyange nze Komanda 002. Nkulembera balwanyi. Wano wetuli njagala mumpulirize bulungi. Bana abasajja bimula wana abasinga bonna mbalinako ettaffaali. Abakulembeze abali wano b'olumujja kunyiigira. Naye nze ensonga ezikwata ku balwanyi saagala kuzisekeramu. Era mbadde nga nnyimusa nnyo eddoboozi lyange ku baana be bajja mu Nansana municipality. N'abamu we bali wano. Tukyalina ba political prisoner, tulina muganda waffe Male Sulaiman yakamala emyaka 2 ku upper prison e Luzira. Bamukwata ku ya 8 May by then nange nali mmende Luzira kulwansonga za kulwanya nsi yaffe. Male Sulaiman waawo mu center yali akola amasannyalaze. Abaana bano mukola ki? Kati bino njagala mbiwulire bulungi nga temuli kukyamuukirira. Baganda bange, omukisa gwe tulina mugumanyi gwe guno gw'omulundi guno. Tetulina omukisa muki? Nze bagamba nnyo nti bannoonya. Muganda wange Shidi bwe yakava Mida nga bakusemwayo bamugamba twagala Komanda 002. Siri munene nnyo wuno wano muganda wange ne infantry ava wano mumumanyi wawano Matugga. Abaana bano bye bakola tebabikola lwakuba balina omusaala gwe bafuka. Nedda njagala okubawayo ekyokulabirako. Mulabe nga teno gye nyambadde. Bwe twambala otya abantu abamu balaba nga ffe abambadde ebya layisi oba babyambala okuvimba. Enengatto si ya kyetaano, ya mitwalo 10-15. Zino shinizi za mitwalo 2 ez'oku ngalo. Uniform eno si ya kya 10 esukka 15. Naye tubiteekamu mu okubalaga akabonero akalaga nti eno y'essimu eraga nti tulina okuyimuka tulwanirira ensi yaffe. Kakati njagala mumpulirize n'abagambye ebyange saagala tukyamuke. Baganda bapaawo bonna Male Sulaiman amaze emyaka 2 bamuyodde Hamidu ekirungi kanso waffe obwabanyigirizwa wali wano kanso ezigende mu si. Njagala muwulirize bino. Ba Edi Mutwe bawayiswa engeri gye tusobola okubalwanirira eryemu. Tebagenda tukwata ffenna. Nze ne bwe naaba siriwo ne bwenva wano ne bankuba jeeke. Nze sirinaamu kutya gwonna. Ne bwenva leero ne bwenva nkya ndaddeko ettaffaali ku nsi yange. Omuvubuka ali wano njagala okubuuza ttaffaali ki y'otadde ku nsi yo? Muleme kudda wano kuvimba buvimbi olw'okuba olinamu omutwalo gwo mu nsawo. Baganda bange ebiseera bya Uganda ebijja bitunuulidde ffe. Bakitaffe obudde bwabwe babukozesa bubi banti bannamanya bwe bannakyemalira ffe tubulabyeko. Njagala muwuliriza abavubuka bali myaka gyange n'abansingako akatono. Bangi bayoza balwana, bangi baga temutunyumiza ntalo. Ffe ab'omulembe guno entalo tetwazirabako era tetulina bye tutya. Mumpulirize bulungi, mumpulirize. Oyo yenna akugamba musimanya temugenda kuleeta ntalo, temugenda kutabangula ggwanga lino. Mwe abavubuka bali wano kambabule ne bamaama abali wano. Teri lutalo lugenda kusinga lunene n'olugenda kubeerawo ng'oyo musajja omukadde afiiridde mu ntebe ya Uganda. Puliriza muganda wange, olutalo lugenda kujja lutya. Mulaba mutabani ono gwe musiba mulaba mutamiivu. Ne bane baganda ye bonna abalina omululu ababbye buli kimu. Bonna bagenda kujubana nga balowooza Uganda erina kuba yabuladde oli afudde era be balina okudda mu kulembeze bw'eggwanga. Bagenda kuleeta olutalo olw'ekiyeekera olugenda okubeera nga luva munda n'ebweru. Baboyo omukisa okubiyimiriza ebyo tugulira nga 15. Tuveeyo tulonde mu bungi. Uliriza ekisembayo nga mmaliriza. Mwabavubuka bali wano njagala mbalekera omulimu. Ne bwe naaba siriiwo bano bafulisoja ne bana tebaliiwo. Olwalebo Zambayi ne bana bamukubye jeeke. Ne olwalebo Nalwima nga bamukubye jeeke. Mwabaliwo mumanye mwe mugenda okukola ekituufu. Kyemulina okukola ensonga enkulu ennyinga ey'okuna ya protest vote yegenda otujjako musabba. Njagala abavubuka mwenna abali wano tubeewo leero nga twambadde llo tetugenda kudda mu nnyumba kwebaka. Tulemutandikira wakolaki kino. Njagala tuwe baganda baffe abali medal respect nga tubateerayo saluti ba Edi Mutwe bamuyodi Sulaiman buli omu giteekeyo tubalaga nti boyi yateranyo eyo naye olutalo tukyalutwala mu maaso era tugenda ddugusa.
Lubalusewa TV mazima ku mazima.